Oluvanyuma lw'okutawanyizibwa abayeekera ba LRA, ebitundu by'omu mambuka ga Uganda byasigalira nnyo mu byenjigiriza. Wano n'abatandisi b'amasomero bangi baasalawo okwesamba ekitundu kino. Kati ebbanga liyise bw'ekyo ekitundu kino kitebenkera mu mirembe era enkulaakulana ey'omuggondo etandise okulabwako. Kati eby'enjigiriza naddala abatandisi b'amasomero batandise okwettanira ekitundu kino nga n'aba Gombe Education Services nabo batuteeyo ettabi lyabwe lye baatuumye Gombe Junior School Gulu Campus. Omutandisi w'amasomero gano ow'ekitiibwa Kyewalabye Male atubuulidde lwaki basazeewo okutwala eby'enjigiriza eby'omulembe mu kitundu kino. Ekyo tulowooza nti bwe tuneeta omukisa ogwo tuyigiriza abaana eri okubeera nti basambisa amagulu abiri, balina okusoma okw'omu kibiina okw'omutwe era ati balina n'okusomesebwa okw'ebyo ebisobola okugamba nti bibeezaawo omuntu mu bulamu obwa bulijjo. Ate abatwala b'enjigiriza mu Gulu basabye abatandisi b'essomero lino okusoosowaza abaana enzwala ez'omu kitundu okubawa emirimu. So it is our request that those other positions that are not very technical, please give it to our indigenous people here. And even we have those ones who are really qualified and they can do it, please consider them. Babatuuze mu kitundu basanyukidde eky'okubaleetera essomero ekika kino mu kitundu kyabwe nga bagamba kyakubawonya bya nsusso gamba ng'okuzunza abaana e Kampala. Always I don't buy this idea of we taking children from Gulu either to Kampala or where. Because we have parents who feel like being close to their children. But now that he's coming here, it will be of great help to them. Badde risk ya maanyi kutwala abaana paka mu Kampala. This is an accident in Kampala wala tumanye ekigenda maazo n'omwanda gw'oli wano eggulu. Abagenda okuddukanya essomero lino bagumizza abatuuze nga bwe watali kye bagenda kujula. And for those of you who have come, I want to assure you that you're going to get quality education for your children, and there's no doubt that it's going to give and continue giving. Enkulaakulana ng'eno bwe beetandise okutwalibwa mu bitundu eby'omu mambuka ga Uganda kiraga nti emirembe gyongedde okubukala mu kitundu.